So for it twatusedda mu kooti era nga kiyinza okugamba kintu kitono nnyo nti abantu batuuse dda ku ssaawa ziri 2 tuuse kwemu kitundu abamu ffe twanaabye kiro netwambala twasuze kumpi abamu twasuze mu motoka ebizigo yabyesiize kiro akati twe tulina okukeera nga bwokimanyi tubadde nga tukeera ebbanga lyonna naye atulisi leero tulinawo essuubi 99%. Omwana ono essuuti leero ng'okyusakyusa essuuti zo alla abadde agabirira fino betugamba ki essuuti zo mukama abadde akituwadde mashaba. So mu mbeera bwetyo abantu batuuse mpozi neomu kuba bayita batya abajulizi waali naye nga ye yatuuse dda omusire yatannaba kutuuka n'omulamuzi ne bakanso sinnabalabawo sofa naye nga ba abantu ab'eŋŋanda za hajji ab'emikwano naffe babushiroya twatuuse dda mashallah. Embeera ogisanze otya ku kooti olunaku lwali? Embeera nzikakkamu nnyo, discipline abantu bakakkamu ate beekubye ekiwoowo ekirala kyendabye wano beekubye ekiwoowo kiri expensive abantu bambadde bulungi bali smart kale nga bw'obatunuulira bali ready olwaliro essuubi lowera ddene nnyo okwawukanako n'ennaku endala zonna abantu balina essuubi ddene nnyo kati omukyala gwendiraani wano ekiwoowo kiwulyadde kiri ekiwoowo kyamaanyi ekiwoowo kyamaanyi ate ebyabitikira ddala ku olunaku olwaliro omuntu ali alaba kikyaba asuubye asuubire masanyu nakulya kapiraawo nakola ki kulya kapiraawo wa haji mashallah mashallah kale soko